Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nnyongera okubeera nga nkutegeeza nti kyokola kya mutawaana nnyo naawe atanaba kubanga osubscribinga kikole obeere nga tomisinga nsonga zonna wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Sibambulire Patrick nze mbeerawo okubanga ate nkutuusaako byonna ebigenda okubanga biva gye biva. Olunaku olwaleero nakusomeza 27 mwezi gwa 8 2024 tugenda kutandika n'ebigambo ebya munnamateeka amanyiddwa nga Luyimbazi Nalukoola. Ono nno nga munnankyukakyuka nnyo era awulikiddwako emirundi mingi nnyo ng'ayogera n'ezimu ku nsonga oba oliawo eziyinza okuba nga ziyamba naddala ku bannankyukakyuka okulaba nga bejja mu mbeera eno gye balimu etandibadde nnungi yadde omulundi n'ogumu. Kansolo Luyimbazi Nalukoola ebigambo bingi byazaayogera wabula olunaku olwajjo yabadde akyaziddwa ku puroguramu emu ku radio emu n'abako ebigambo byayogedde ng'abyolekeza Generali Yoweri Kaguta Museveni. Nalukoola ono nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo bye njagala nsooke mukuweeko akatonotono mukunnyonnyole omutegeere bulungi oluvannyuma nsooke nkuwe biki bye yayogedde. Bamuyita Luyimbazi Elias Nalukoola. Ono nga munnamateeka amanyiddwa bulungi nnyo, yafuna amateeka ge ku University e Makerere era oluvannyuma n'agenda n'asoma kye bayita postgraduate diploma in legal practice from the Law Development Center LDC. LDC mugimanyi bulungi nnyo, Law Development Center. Omuntu yenna aba asomye amateeka ayina okugenda n'akola ekyo kye bayita diploma in legal practice okuva ku LDC. Yagenda n'akola diploma eyo mu mwaka gwali gwa 2014 era nga wetwogerera akola yoba yakolako ne company gye bayita Mayanja Nakibuule and Company Advocates. Eno nga tiimu y'abannamateeka ekwasaganya ensonga ez'enjawulo mu bintu by'amateeka ng'era oyinza okuba nga obitegeera. Bamuyita Kansolo Luyimbazi Elias Nalukoola. Ono gwetwogerako yakolako oba y'omu ku baali emabega watogikwatako legal team ye yagenda n'echallenginga article 12 mujjukira akawaayiraako ke baakwatako okwongeza emyaka omukulembeze gy'alina okuba nga afugirako eggwanga lya Uganda akata ekitaaliwo kubanga mu mwaka ogwo eggwanga lya Uganda mujjukira bulungi nnyo ebyatogikwatako yali 2017 2018 awo Luyimbazi Nalukoola y'omu kubagenda mu kooti ne bachallenginga ekikolwa parliament kye yakola ne bachallenginga kooti enkulu kye yakola. Luyimbazi Nalukoola ye muntu eyali emabega w'omusango ogwo. Omusajja ono akozeeko ne companies nyingi nnyo, atudde yatulako ku kakiiko ka Legal Advising Committee akakibiina ekya Democratic Party. Simanyi bana kati akyali ekibiina kiringa ekitaliiwo. Yatuulako oba yaliko nga advisor mu nsonga z'amateeka mu lukiiko oba mu kitongole kigatta bannamawulire Uganda Journalist Association era yaliko nga member. Ono yakolako era nga member ku kitongole kyemujjukira obulungi ennyo ekya Buganda ekimanyiddwa nga BUCADEF, Buganda Culture and Development Foundation. Luyimbazi Nalukoola era akoledde amasomero mangi nnyo, institutions nyingi nnyo nga munnamateeka waazo. Kati wetwogerera nga waali awo era y'omu ku bannamateeka abavuddeyo nnyo nga boogerera bannayuganda nga babayambako mu kubatuusiza eddoboozi naddala mu nsonga z'eddembe ly'obuntu n'enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Ayina ebigambo byayogedde wano ng'abyolekeza Generali Yoweri Kaguta Museveni bye njagala okuba nga nkuwa obiwulirize gwa mpuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole nzije tubeere nga tweyongerayo. Genda mu comment section teekamu obubaka nga bwentera okukola ku nkomerero y'amawulire. Nzija n'obubaka bwammwe ng'era bwe ngenda okukola mu updates zino. Ngenda kujja n'obubaka bwammwe bwe mwatuteereddeyo mu updates ze twasembyeyo kubanga ate tubatuusaako wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Sooka owulire bino then nzije n'ebigambo bya Luyimbazi Nalukoola byayogedde ng'abyolekeza Generali Yoweri Kaguta Museveni. Wuliriza nzije tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukaganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
mbadde saagala nnyo njomanyi sitera nnyo kwagala kunyumya ku nsanja bafu ng'ate waliwo gyeva emyaka gwe 38 gigenda kuweraana nga General Museveni afuga abantu abamu ne mulowooza n'okulowooza nti mugezi nnyo naye nawe waalibadde mugezi nga yeggwa atudde awo emyaka egyo enjogedde kuba otandika okulengera abantu b'ofuga ng'olaba ng'obugologoozi kano kanyeenya bwoti ne kagira bwe kati eno sayidi nepunguuka bweti bano n'obagira bwoti bano ne bagira bwe bati abo mbategedde obuzibu bwabwe baalonda omukulembeze ayina amabanja amangi kasito n'onyiga wano ku babanja ng'afootookerera ng'ajja okukima ekisawo kya ssente bano mbategedde baalonda omukulembeze mulwadde essaawa yonna obulwadde bugenda kunyinyittira bw'anoolaba ng'agenda kufa agenda kwegayirira essaawa yonna mukyala wajja kujja wano kunsaba tubawe ssente yeeyo enfuga kati gye yasigaza ate oba ekiseera kituuka bano boofuga bano ne batuuka nga be bakulwanirira ng'ate gwa bataddeko effuga bbi ng'era balaba oyo abagamba nti bannange wabeerewo ekikyuka ng'omulabe era nze nkubulira erimu ku makubo amangu ag'okufugamu abantu kwe kubalowoozesa nti bali mu mirembe nga naye tebalina kye balina yasooka bba watulo actually yatandikira ku bakadde kyokka abakadde abo oba banditegeera ddi batwetondere ffe nti bannange twawuddiisibwa abakadde b'omu ggwanga lino gye yasookera naddala abeeruweero n'ebitundu ebirala n'abagamba nti bannange nzize omusajja yabbye obululu wa DP munyambeko tubulwanirire enfuga ennungi ejja omusajja mubbi omusajja mutemu n'ebiringa ebyo ne bamuwa enkoko ne bamuwa ente ne bamuwa mwogo waabwe abaana baabwe enju zaabwe ebiki byonna n'abikozesa ajje mu buyinza naye tibaali tebamanyi nti kino kye bazimba ate nabo basirise baganya okutwetondera okuggyako abatondo Haji Lubyayo wamuwulira yagamba tubalimbye ebbanga eriwera kati ebibiina by'obufuzi tebisobola kukola ng'omuntu omu akyayagala obuyinza emyaka egyo gyonna ate nga naye bw'ata muli mu kirowoozo kyagamba oba oliawo abaana bange be banaakikwatamu abakoddomi abaana eyo embeera eyo Haji Nyomi naye nga yo FDC gitwogerako ndibulyogerako ku birungi Museveni byakoledde eggwanga lino mbimanyi era mbyogera lwakuba abantu abamu tebamanyi kulondamu omanyi waliwo enjawulo wakati wa bungi kawulabako yali akoze Haji wali otuddeko mu lectures si bwe guli lecture bw'abanga era ni lecture naye nawe latuulamuuko n'olyoka otandika okulecture lecture bw'aba afalaasira tubita omufalaasizi mu Luganda lecture bw'aba afalaasira gwe kiriko gwe okulondamu ebirungi musajja by'aba ayogedde kuba lwakubuuza ekibuuzo oluvannyuma ng'ebibuuzo bizza oteeka okufuna by'oddamu nze nange bwe mba njogera nnyina wano ebigambo byenjogera ddala nga biwaana General Museveni ekyokulabiramu yes General Museveni ye yayigiriza eggwanga lino nti omuntu asobola okujja ng'alinga omulungi naye nga muwuddiisa ekyo kikulu nnyo bw'obanga otudde wansi n'ofumintiriza n'ofumintiriza ku bigambo bya General Museveni n'obufuzi bwe osobola bulungi okuyiga ekyo era bw'otali kiyiga oliba osubiddwa okuyigira ku General Museveni omuntu ne yeefuula ng'omulungi ne yeegonza n'olaba nga ebirungi bijja bingi naye ng'amazima gennyini muwuddiisa ekyo kikulu okubanga osobola okukiyiga ekyo twakiyiga omusajja eyajja ng'atambula nkumpi nga teyeetaaga bakuumi kuba nakugamba twali wano naawe nti General Museveni olumu bwe yali atambula ng'ava sayidi eyo ennamirembe ng'akkirira ayitaawo ku bbaasi z'Abaganda yayagala okusitula omutwe aguyise mu mmotoka waggulu awubire ku bantu omu ku bayambi be n'amugamba nti bajja kukulasa essasi n'amubuuza nti nga balindasa Nabyani kati olwaliro we twogerera General Museveni atambulira mu bulabirwamu kati Nabyani kyekibuuzo kyengubuuza gwogera tusobola kukiyigirako ekyo
nti Lugonda amajja bye birungi byakoze ebyo biyigiddeko omanyi kankubulire ne bwaba omusirusiru ng'ayogera nze kankubulire bw'olaba abasiru nga balina emboozi yaabwe banyumya abagezi ne batuula ku mabbali ne bawuliriza abasiru era abagezi bagenda okuvaawo nga bayize ebintu bingi nfofoolo nga babiyiga mu lunyumya lw'abasirusiru kati ate ebikolwa bya General Museveni Kafulu mu bunyeekera n'obukulembeze bwe nga tatadde bunyeekera n'olaba n'engeri gyaddukanyamu obukulembeze bwe bwonna ne baani balonda kati nga bwolaba bwe yakalonda abamu amagezi bwolaba n'olaba ennonda ng'otesobola kuyigirako nti ddala omuntu asobola okugyamu abo b'obadde tolowooza nti nno balina ebintu eby'omugaso nga n'eddala mwalengere omugaso noba ng'olina abantu abasanyusa katugambe nga bana nga bonna bakuwa amagezi ngamba nti oli omusajja oli alina owamalaasi bebeku nedda omusajja oli bamuyita buchaman ng'olina Catherine Kusaasira ng'olina Full Figure kati ng'oyongeddeko ne Kenzo nga bonna bava mu ya kusanyusa abantu abo omusajja ono n'akulaga nti abantu abo amagezi gaabwe nfofoolo olina okunyuma ku nsulo ezo osobole okutambuza obulungi eggwanga osobola okuyigiramu bw'oba nga oli muntu mugezi n'otuulaawo yiga n'ogamba ddala bw'oba onoofuga ensi oteekwa okuba n'aboweebuuzaawo okiraba naye kati FDC kati Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.